okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Bassebo ne bannyabo, Mukama waffe yeebazibwe. Mukama tumwebaza kubanga leero atwadde omukisa okumuweereza, era tumwebaza kubanga akeesezza obudde. Erinnya lye ekkulu lyebazibwe. Twebaza Mukama kubanga enkya ey'eggulu yatuyigirizza ku ky'okwiga ekyawala ekigamba nti kimu kyenkola, era ne tulaba nti kimu ky'olina okukola kwe kukkiriza Katonda ofune omutima ng'ogwa Maliyamu, aleme kubeera n'omutima nga gwa Maliza, kubanga Maliza ye mukyala eyamalira obudde bw'emirimu, wabula Maliyamu ye mukyala eyamala obudde bwe nga bungi okunoonya eky'obugagga ekisinga obukulu, bwakabaka bwa Katonda, n'okuwuliriza ebigambo Yesu Kristo bye yali aleese. Tugenda okuyiga ekyo, tujja kutendereza Mukama n'oluyimba oluli ku nnamba eya 52. Bassebo ne bannyabo katwebaze nga tugenda okuyiga. Ekisa kyo n'okwagala kwa birungi gye tuli. Tukwebaza kubanga n'olwaleero tukomezaawo okukutendereza n'okusaba. Omwoyo ow'amagezi kabeere wamu naffe atera omulungamya. Tukusanga tukwegayirayo Mukama tuyigirize byonna okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gugamba nti teekawo oba kozesa ebiseera byo eby'omu maaso. Yo obadde okimanyi nti Mukama Katonda yakuterawo ebiseera, era ebiseera ebyo n'abigera, wabula kiri gy'oli okutegeera ebiseera byo obikozese bulungi, naddala ebiseera eby'omu maaso. Tuleme kuleka maaso gaffe kulabira kumpi, wabula tulabire wala, tulabire by'omu maaso so si ebyakati. Olunyo olw'okujjukira lugambye nti nga neerabira ebyo ebiri ennyuma, era nga kunukkiriza ebyo ebiri mu maaso. Ekyawandiikibwa ekyo tukisanga mu Bafiripi essula 3 olunyiriri olw'13. Nga neerabira ebyo ebiri ennyuma, era nga nkunukkiriza ebyo ebiri mu maaso. Ani ayogera? Yali omutume wa Katonda Pawulo ng'ategeeza Abafiripi nti nze nga neerabira ebiri emabega byonna bye mbadde nkola, era nga nkunukkiriza ebyo ebiri mu maaso. Mbasooka mbabule ne bw'onaatunula ku biri emabega ne bw'onaabitunuulira otya, njagala nkutegeeze tewaliiwo ngeri yonna ky'ogenda kubikyusaamu, era teri ky'ogenda kukolera kiseera kiri mabegawo, wabula kye weetaaga okukola kwe kutunula mu maaso. Bassebo ne bannyabo njaba mbategeeze nti Mukama buli kiseera kyatutera atusuubira okukozesa ebiseera ebyo mu ngeri esinga okubeera ennungi, ate ng'engeri eyo yakumuweereza. Omunnyonnyozi agambye nti Frank Crane, omusumba mu kkanisa y'Abapresibeta, omwogezi, omusomesa era omuwandiisi eyaliwo okuva mu mwaka gwa 1861 okutuukira mu mwaka gwa 1928, yawandiika enzikiriza y'abasirusiru ng'anenya abo abasinze ebiseera bya kaakano nga tebategekedde bya mu maaso. Agamba nti nzikiriza mu biseera, nzikiririza mu kiseera ekya kaakano, nzikiriza ng'okulya kwatondebwa olye okkute so si kweriisaliisaako, nzikiriza mu kukyakala kubanga siriddayo kubeera muto wabula omulundi gumu, nzikiriza mu kukozesa buli fuuti yonna ey'ebiseera eby'omu maaso n'okukozesa ssente zonna kaakano, nzikiriza mu kunoga ebimuli byonna nga sifuddeeyo kubibala, nzikiriza mu kubeera asooka mu buli kintu, nzikiriza mu bantu abalala okubeera abakodo era abeefaako. Bassebo ne bannyabo, omusajja ono yali agezaako okutulaga biseera ebyakaakano, era mu biseera bino ebyakaakano abantu bakkiririza nnyo mu kubeera nga balina kukyakala, bakkiririza nnyo okulya ne bakkuta so si okweriisaliisaako.
nga balina enjogera egamba nti siriddira kubeera muto, balina enjogera egamba nti nzikiriza mu kunoga ekimuli nga sifuddeeyo kubibala, so nga ate ekimuli kye kireeta ekibala. Naye obuzibu bwe buli abantu banoga ebimuli nga tebafuddeeyo kubibala, ate anaakungula ki? Aba tajja kukungula, atunuulira nnyo ebiseera ebyakati n'atatunuulira biseera byawa bya mu maaso. Basawo ne bannyabo, njagala nsooke mbategeezeeko bino nti okuviira ddala emabega mu myaka 9, 8, 10 emabega, okuviira ddala mu basajja n'abakazi abatutandika bwe baali basengeka puroguramu zaabwe, tebasengeka kutunuulira ebyo byali bibeetoolodde nakyo kiseera ekyo. Weewaawo waliwo abalaba ebiseera ebyo nga bwe byali nti birina okubeera, naye abalala nga balaba ebiseera ebyo nga bwe biri nti birina okubeera. Waliwo abatunuulira ebiseera, abatunuulira ensi eno bw'erina okubeera. Mu kulengera ensi nga bw'erina okubeera, enteekateeka zonna ze baakola n'ebintu byonna bye baakola n'ennambika gye baabirambika, byonna byali byetooloolera ku kiki kye baali balengera. Kyebava baakola ebyo ne kaakano bye tukyayimiriddeko. Naye ffe abaateekebwateekebwa, abatusookawo bye baalabanga ne bakola, ate ffe kye tusazeewo okukola ebiseera kwe kubyonoona ne tutabikozesa bulungi kulengerera wala. Wano omuwandiisi kyabagambye nti nzikiriza mu kunoga ekimuli, ebimuli byonna nga sifuddeeyo kubibala. Kakati onaalya kimuli oba olina kulya kibala? Kubanga bw'onoga ekimuli, ekibala kibeera tekigenda kukola ki? Kibeera tekigenda kumera. Katweyongereyo mu maaso. Pawulo kyayogera ekikwata ku biseera ebya kaakano kya njawulo ddala. Nina okubaako ne kyenkola leero ekyamangu, okuba ow'obuvunaanyizibwa n'okulemerako. Tugamba nti amiina. Bassebo ne bannyabo, omutume wa Katonda Pawulo yayogera nti ekikwata ku biseera ebya kaakano kya njawulo ddala. Nina okubaako ne kyenkola leero ekyamangu, okuba ow'obuvunaanyizibwa n'okulemerako. Bassebo ne bannyabo, okulemerako kulimu obugumiikiriza n'okukola ennyo. Abantu abasinga obugumiikiriza tetulina, tojja kumalako, tojja kubeera na mutima gwa kulemerako. Abantu abasinga obugumiikiriza balabika balina, naye obukozi si bakozi, abo batolemeddeeko. Olina okubeera omukozi ate era omugumiikiriza, awo ojja okutuukiriza ekigambo ekigamba nti okulemerako. Bassebo ne bannyabo, njagala mbategeeze nti omuntu alemerako yawangula, bw'otalemerako towangula. Katweyongereyo. Ekiseera kya kaakano kyakwekebera na kwefumiitiriza, naye ate mu kiseera kye kimu kyakuteekateeka n'okukola n'okukola ekiseera kye tulimu. Agambye nti ng'ekyawandiikibwa kya leero bwe kigenda mu maaso n'okwogera. Kigambye nti nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkudukkiriza ebyo ebiri mu maaso. Kwe kutunulako ennyuma nga neerabira buli kintu ekyayita ekimmalamu amaanyi. Bassebo ne bannyabo, ebiseera ebisinga oba ogenda otandika bizinesi n'otunuulira ebyemabega bizinesi gye wasooka okutandikako, osobola okuggwaamu amaanyi bw'oba ogitunuulidde ennyo. Bw'obala kino nakikola bwe nti, neeteeka mu ssente zange nenkola bwe nti, okukakkana nga tukikoze. Naye ate singa obeera otunula maaso ne weerabira ebyemabega, Mukama omukisa gwagutegese. Mukama akutegekedde ekisinga okubeera ekikulu. Mukama akutegekedde omukisa gw'ogenda okufunamu. Tunuulira ebiri mu maaso, totunuulira biri mabega. Omunnyonnyozi annyonnyodde yayongerayo agamba bw'ati, agambye nti nga nfuba okugenda mu maaso nga nnengera emikisa gyonna egiriwo ku lwange mu biseera ebijja. Kanziremu statement eno nti nga nfuba okugenda mu maaso
nga nnengera emikisa gyonna egiriwo ku lwange mu biseera ebijja. Amiina. Agambye nti nga nfuba okugenda mu maaso nga nnengera emikisa gyonna egiriwo ku lwange mu biseera ebijja. Basawo ne banyaabe, ensi eno gye tulimu emalamu nnyo amaanyi. Era otunulira ennyo ebikwetoolodde n'eri abantu ng'agenda okukkiriza Katonda. Singa ozza amaaso go ku bintu ebikwetoolodde, n'oteeka amaaso go ku byenfuna, omulimu okuggwaawo, abazadde okugoba ewaka, ebyo byonna bw'obitunuulira toliraba mukisa gwa kulokolebwa mu maaso, toligulaba. Naye ebyo singa osooka n'obijjako amaaso n'otunuulira Kristo Yesu ng'omulokozi wo, Mukama akuwa amaanyi ag'obuwanguzi era n'oweebwa ekirabo nga gwe Mwoyo Omutukuvu. Naye ng'otunuulidde mukisa gwa mu maaso, nga totunuulidde by'emabega. Omutume mu bwetoowaze ategeera nti tannaba kutuuka ku kiruubirirwa eky'okutuukirira, naye kivuddemu bye biseera eby'emabega okumumalangamu amaanyi, n'olwekyo ayagala okubyerabira. Basawo ne banyaawo, mu bulamu bw'eby'omwoyo olina kutunula mu maaso, tolina kutunula mabega, tolina kutunula ku ebyo ebyakukoona ne bikulemaza, tolina kutunulira ebyo byakumalamu amaanyi, wabula mu bulamu obw'ebyomwoyo olina kutunula mu maaso mu Mukama waffe. Agambye nti n'ekivuddemu mu biseera eby'emabega okumumalangamu amaanyi, n'olwekyo ayagala okubyerabira. Agambye nti tagenda kukkiriza mbeera emalamu amaanyi gy'ayiseemu okutuusa mu kiseera ekyo. Tugamba nti amiina. Omutume agamba nti tagenda kukkiriza mbeera emalamu amaanyi gy'ayiseemu okutuusa mu kiseera ekyo. Okufuga, okuttattana oba okumukosa emulemese okugenda mu maaso. Ayongerayo agamba nti kyamazima tasaana okwewala okuba abalamu, nti tusaana okwewala okuba abalamu nga tulinga abajulizi abanyiganyiga olw'ebyo bye tulina oba bye tutannakola oba abalala bye batatukolera. Yeyongerayo agambe nti ebinakuwaza okulemwa, ensobi ezaayita, ebyasigala ennyuma tebisaanye kubeera mugugu ogugenda gutumenya. Kaziremu ebigambo bino. Agambye nti kyamazima tusaana okwewala okuba abalamu, kyamazima tusaana okwewala okuba abalamu nga okuba munansonyi omukanzi kaddemu ka statement ako. Agambye nti kyamazima tusaana okwewala okuba abalamu nga tulinga abajulizi abanyiiganyiiga olw'ebyo bye tulina oba bye tutannakola oba abalala bye batatukolera. Basawo ne banyaabe, ebiseera bya mabega, ebiseera ebinakuwaza, wayita mu kiseera ekyokunakuwala, naye essaawa eno eyakaakati weetaaga okutunula mu maaso nga totunulidde ebyo bikunakuwaza. Okulemwa, teri atalemwa bannange, buli muntu atuuka mu kiseera ekyokulemererwa era n'abulira nga anafuyidde ddala. Naye bassebo ne bannyabo, njagala mbategeeza ebigambo bino olwaleero nti totunuulira ebyo byakulemesa. Okulemwa tokutweka mu maaso gamba nti luli nalemwa sijja kukola ki, sijja kugenda mu maaso. Tunula mu maaso, kozesa ebiseera byebyo ebijja, ebiseera bye eby'omu maaso nga totunuulidde kulemererwa.
ensobi ezaayita oyinza okutunula n'ogamba nakola bwe nti nenkola ensobi yali nnene era nafuna okunenyezebwa kunene. Bassebo ne bannyabo toggwamu maanyi, lemerako, tunulira ebiro ebyo eby'omu maaso era ogende mu maaso. Naddala mu bulamu ebwo eby'omwoyo weereza Mukama era tunula mu maaso. Yongera mu maaso okutunula mu maaso era ng'oweereza Mukama. Agambye nti ebyasigala ennyuma tebisaanye kubeera mugugu. Ebyasigala emabega bassebo ne bannyabo tebisaanye kubeera mugugu gy'oli. Tunula mu maaso. Luli wakolanga mu bbaala naye wakkiriza amazima n'obatizibwa n'obeera mwana wa Katonda. Bassebo ne bannyabo totunula mabega. Ekyo ekiseera ekyayita kye wali okoleramu ebyo ng'okola mu bbaala tekisaanye kubeera mugugu ogugenda okukumenya. Wabula tunula mu maaso kubanga Mukama Katonda alina enteekateeka nnene nnyo eri obulamu bwo. Kristo yagamba nti tewali muntu akwata ennyuma. Agambye nti tewali muntu akwata munansonyiwamu nti tewali muntu akwata ekyuma ekiyima n'atunula ennyuma asaanira obwakabaka bwa Katonda. Ebyo ebigambo ebiri mu Lukka essuula ey'omwenda olunyiriri olw'62 nti tuli abasajja era n'abakazi abalina ebikolebwa nga bijja n'obuvumu obungi. Tugamba tutya? Tugamba nti amiina. Buli lw'okwata enkumbi tolima ng'odda gy'omaze okulima. Bw'okwata enkumbi olima ogenda mu maaso, tolima ng'odda mabega. Bassebo ne bannyabo ne mu bulamu obw'ebyomyoyo bw'okwata enkumbi, okwata Bayibuli, okwata akatabo k'oluyimba, byonna by'okola totunulira nsobi ze wakola. Wabula weereza Mukama mu kusaba okungi era n'omu kutunula mu biseera byo eby'omu maaso. Kozesa ekiseera ky'olina bassebo ne bannyabo gy'abategeeze. Agambye nti tuli abasajja era n'abakazi abalina ebikolebwa nga bijja n'obuvumu obungi. Bassebo ne bannyabo gwe yeesalirawo ekyokola. Gwasalawo okubeera omutiitiizi n'otakozesa biseera bya mu maaso, era gw'osalawo okubeera omuvumu kubanga obuvumu obungi obulina, era oli musajja omukazi ow'amaanyi. Omuwandiisi yannyonnyodde agamba nti wabula okukunukkiriza ebyo ebiri mu maaso kikolwa kya ssuubi na buvumu. Tugamba nti amiina. Nti okukunukkiriza ebyo ebiri mu maaso kikolwa kya ssuubi era kya buvumu. Kwe kulengera ebirungi ebigenda okujja ebitaliimu bitiisa wadde ebisiraani. Buli lw'otunula mu maaso bassebo ne bannyabo, buli lw'okuba ttooki mu maaso libya ssuubi era ng'obaako nekyolubirirwa oba ky'osuubira. Naye buli lw'otunula emabega obanga atunula mu bitiisa era ng'obiraba ng'ebisiraani. Wabula omukisa gwa Katonda tugulaba mu maaso. Bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze nti teekawo era kozesa ebiseera byo eby'omu maaso. Katuyongereyo. Agambye nti kwe kulaba emikisa gya Katonda nga gyeyerula olw'okutuukiriza n'okutwala mu maaso ekisa kya Katonda ekitukuza. Kati kankiddemu nti kwe kulaba emikisa gya Katonda nga gyeyerula olw'okutuukiriza n'okutwala mu maaso ekisa kya Katonda ekitukuza. Tugamba nti amiina. Bassebo ne bannyabo buli bw'olaba mu maaso oba ofunye omukisa omunene ogw'okutukuzibwa Katonda. Buli lw'olaba mu maaso emikisa gya Katonda gyeyerula gy'oli olw'okukkiriza olw'okutwala mu maaso ekisa kya Katonda. Twala mu maaso ekisa kya Katonda bassebo ne bannyabo. Katonda tasobola kukulekirira. Buli nteekateeka yonna gy'osuubira okukola Mukama agirimu.
Omunnyonnyozi annyonnyodde agamba bw'ati nti kwe kulaba ekiseera ekirimu essuubi, emikisa n'ebikulu bingi. Kakati gwe otunula mu biseera eby'emabega n'otunuulira bye wakola n'olemwa, n'otunuulira ebikwetoo, n'otunuulira n'ebyo ebiseera eby'essaawa eyo yennyini, bassebo ne bannyabo, obanga atalina ssuubi mu Katonda era oba tolina nakyo ojja kungula. Kambabuulireko kino, osobola okukeera enkya n'okungula ebijanjaalo, naye bw'okungula ebijanjaalo bw'oba omusana ne gugenda ne gwaka, bw'oba totunuulidde ekiseera kya mu maaso weekanga n'ensigo ogiridde, kakati ekiseera bwe kinaatuuka eky'okusimba onaasimba ki ng'ensigo yonna ogiridde? Kyekyo bassebo ne bannyabo, tulowoozenga nnyo mu biseera eby'omu maaso, tuleme kulowooza ku biseera bya kumpi. Era bassebo njagala bategeeze nti neekuba kusalawo, tokolanga kusalawo kwa nkomeredde ku mbeera ekwetoolodde. Don't make permanent decisions on temporary situations. Ebiseera bye tulimu ebyakaakano njagala mbabuulire nti teri kitaggwa. Bw'obanga oli mu mbeera ekunyigiriza era egenda kuggwa, naye bw'oba tolina ky'olubirira mu maaso obanga tolina ky'otunuulidde mu maaso, bassebo ne bannyabo ebiseera bino ogenda kiyitamu buyisi nga bw'oba tolina ky'olabye negwalibadde ng'omukisa gwo nagwo oleme gulaba. Tunula mu maaso, okozese ebiseera byo eby'omu maaso kubanga bijja. Bassebo ne bannyabo amaliriza agamba bwe bati nti kwe kulaba ekiseera ekirimu essuubi. Buli lw'otunula mu maaso olaba ekiseera ekirimu essuubi, olaba emikisa gya Katonda n'ebikulu bingi. Era ye Kristo nga agambye nti era ye ntandikwa empya. Buli lw'otunula mu maaso olaba entandikwa empya, ebyedda nga bikoze bitya, ebyedda nga bikomye. Agambye nti n'okulaba nga kujja, okulabako kuba kujja, okwetukuza nga kujja. Teriyo alaba mabega atukuzibwa mu kutukuzibwa, teriyo alaba mabega afuna bulamu bujja, taliyo. Wabula omuntu atunula mu maaso yafuna obulamu obujja. Tuli ffenna abooluganda, kyava agamba nti okussa ekimu ne Kristo nga kujja. Ebiseera ebisinga ebizibu bye tutunuulira, ebizibu ebitutuukako bassebo ne bannyabo, njagala mbategeeze bitulemesa okubeera abajja mu Kristo. Kubanga obudde bwali maze ng'osaba, obudde obwo obumala olowooza ku kizibu kikuliko n'otatunula mu maaso, kudda bujja na Kristo. Amaliriza agamba nti okwagala kubeera kujja n'okukkiriza nga kujja. Tugamba nti amiina. Byonna nga weebaza Omwoyo Omutukuvu aleetawo okuzaalibwa obujja. Tugamba nti amiina. Bassebo ne bannyabo njagala mbabuulire, kwata mabega mu kiruubirirwa kyo eky'okugoberera Yesu. Ayagala kutambula naawe olunaku olwo olwaleero. Bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze nti olwaleero tunula mu maaso, otambule, obeere n'obulamu obujja, obeere n'okwagala okujja, obeere ne Kristo Yesu mu bulamu obujja. Era totunula mu byamabega. Yesu Kristo agenda kukuyamba mu buli mbeera, ayagala okutambula naawe. Bassebo ne bannyabo, Kristo talina ngeri gy'agenda kutambula naawe ng'otunula mabega, wabula ayagala omuntu amaliridde okugenda mu maaso, oyo gw'agenda okutambula naye. Bassebo ne bannyabo, twebaza Mukama kubanga n'olwaleero atuyigiriza. Nja kusaba weekumire ku mukutu gwa 3 ABN TV, era nja kusaba Mukama akumpeera omukisa mu lunaku olwaleero. Katwebaze. Ekisa kyo n'okwagala ku Mukama ne kaakano bitubedde. Tukwebaza kubanga otuwadde omukisa leero otuyigiriza. Tuyize Mukama nti tulina okukozesa ebiseera byaffe eby'omu maaso
Mukama abamu tubadde tukozesa ebiseera bya kaakano, abamu Mukama nga tulya ebimera ate n'ensigo ez'ebimera ne tuzirya, naye Mukama nga tetubaze kiseera kya mu maaso ng'ogenda tonyeseza nkuba ate nziremu nsimbe ensigo eyo. Mukama Taata meze ebibala. Mukama Taata tulabe nga ne mu bulamu obw'ebyomwoyo Mukama Taata tutunulidde nnyo ebitwetoolodde ne tutadda bujja mu bulamu obw'okutambula naawe, naye tulabye nti weeyataagira ddala okutambula naffe mu bulamu obujja. Tukusanga tukwegayira Mukama jjudde ekisa n'okwagala, otuyambire ddala Mukama tutambule nga naawe, tubeere n'okwagala okujja, tubeere n'essuubi, tubeere n'obulamu obujja mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tubeere mu byonna emikisa gye wasuubiza abaana bo kagiwere naffe okuyita mu lunaku lwonna. Kwe kusaba kwange n'okwegayirira okuyita mu linnya eddungi ery'omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.